batuddewo okubaaniriza Bannalulungi baffe. Okwetegekera empaka za Nnalulungi wa Kyaggwe kwenyongeddemu ebbugumu abantu ab'enjawulo bwe bavuddeyo okuziwagira. N'abaana baffe bano Bannalulungi bwe mulaba abalungi Lwondo abatalina wakyama mpozi nga bayimiridde ewali akannya nga mubalaba. Mu bamu ku bavuddeyo mwe muli n'omubaka wa Parliament owa Lugazi Municipality Stephen Sserubuula n'abadde omumyuka wa Ssekiboobo David Kato Matovu. Okwongera okukola publicity nti bwetuva empaka ez'akamalirizo zigenda kubeera ku Bredo Hotel mu kibuga Mukono ku Sande eno nga 21 okutandika ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Sserubuula ne Kato bayaniriza Bannalulungi ku mbuga y'Essaza Kyaggwe mu ggulu e Mukono babadde bagenze okugirambula. Sserubuula asiimye abavubuka abeenyigira mu mirimu egitumbula ebyobuwangwa era n'abasuubiza obuwagizi bwe. nja kusasula bwe bavudde mu ggulu Bannalulungi bagenzeeko mu bifo ebirala eby'obulambuzi mu Kyaggwe. Abaana bano be Bannalulungi ba Kyaggwe abatumbula abazze tulondemu basatu. Patrick Sekabembe akulira eby'ennono n'obulambuzi ku Essaza Kyaggwe yakulembedde ttiimu ya Bannalulungi okwolekera ebifo bino okubadde Atamba Farm okusobola okuyiga emirimu egy'enjawulo nga obulunzi, ennima ey'omulembe ne balambula ne Mubeya Culture and Tourism Heritage Center. William Katende akulira Atamba Farm esangibwa mu Nyanjiri agambye baagala abawala bano bayige ennima ey'omulembe n'okukozesa tekinologiya mu kulima. Engeri gye bayinza okukola ebintu byabwe nga bayita mu nnima ennungamu era nga Edi Makobore ng'atuula kakiiko ka faamu eno asibiridde Bannalulungi empagi eziyinza okubafuula abagagga okuli okwekkiririzaamu okugattako omuwendo ku kiba kikolebbwa saako n'ebirala. Nga kuliko bagita 5 pillars eza poverty. Bakola kintu kyonna kyotandikirwako olubuto yali empagi esooka. Judith Natumanyi era nga asinga kumanyikwanga Mama Mubeya asabidde Bannalulungi omukisa era n'abakuutira okukuumanga empisa. Weebale nnyo okuwembejjawo okuddabiriza abaana okubakumaakuma n'okutumbula kya. Bannalulungi basiimye nnyo entegeka eno era ne basuubiza okussa bye bayize mu nkola y'okufunamu ebigimusa ey'okukuuma obisa buvudde mu bizinesi mu nte n'okulamu biogas akuyambako ofumba nga tokozesezza nku. Tuyinza wano eno engeri gy'okuzimbamu ebiyumba. Matooke gano agafa agannansankwawo ne Bogoya. Tuyize engeri gye balunda. Ku Kyaggwe TV, Brenda Naziri. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.
oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you